ekintu ky'omuzikiti gw'odi Kampala nga kikutta akati. Nsooka kwebaza Laama nebaza n'abantu bonna abavuddeyo. Ekiri ku muzikiti gw'odi Kampala si kirungi. Supreme Council. Nze basooka bali banzitiddeyo. Ku Supreme? Ate ng'okoze ki? Anti nvuma mubajje. Tagambibwako? Ku sipiriimu awo ng'oyagala ebintu ebi. Kasaba kumanya nti owakanya gavumenti tebakwagalawo. Kasaba kumanya nti owagira gavumenti tebakwagalawo. Kasaba kumanya nti owagira mubajje tebakwagalawo. Mubajje alina bikawuula bifubutuka mu goddawuni y'omuzikiti bisiibe eyo nga byebase. Wuliyemu alina bikawuula biringa nga 50 bijja n'emiggo ku muzikiti bisula wansi mu goddawuni. Tomanyi omuzikiti gulina goddawuni? Ngumanyi bulungi. Bikawuula bisula eyo. Alina bikawuula. Bwana ku sipiriimu nno okumanya wali emmundu ku sipiriimu. Nange bakiŋŋambye. Wali emmundu. Mbosanga omuntu gamba de kanzo olowooza musira. Kumi nga munda alinamu akapiso. Maama we oluga nti Allahu akibaru emmundu ne zigwa. Tomanyi tukutama. Allahu akibaru emmundu ne zigwa. Episo nekundikireti. Kiki ekiri awo? Waliwo olutalaawo. President atakola investigation awantu awo. Bateeka ebibokisi okuva ku mulyango paka mu muzikiti paka ku mulyango nti basolooza ssente. Zaka. Kati zaka ya mpaka. Zaka ya kakabukasi. Ya kakabukasi. Sobera omuzikiti ogwo guyina amaduuka 3. Ssente eziva mu maduuka ziragawa. Ani yazima omuzikiti ogwo? Gaddafi. Nagukwasa abasiraamu. Ne yagulekera toilet 15. Toilet 5 ze zikola 10 zaafa. Tebakola renovation. Tebakola. Tebalongoosa. Olaba yaguleka agusize langi. Gaddafi gyeyalekako tekuddangako ndala. Olaba amasannyalaze buli ddakiika umeme gasalako. Amazzi buli ddakiika wote gasalako. Tewali management, tewali kikoludukanya mu masigidi. Gali maka ga mubajje si muzikiti. Ate gana amaduka ge bazimba kubatunda emipiira. Gawera 3. Gani agogo? Gonna ga mubajje. Wano abatunda spare n'emipiira. Gonna ga mubajje na family ye. Mubajje awaka alinawo family y'abantu nga 50. Ku masigidi awo. Alina biwala ebyamudibako, ekimu kitata yakiwasaako. Oba kikyaliyo wa kitata. Kitatono wa boda. Alina biwala ebyo byamudibako byonna bituddeawo waka. Kitamu baseka bosa benda bawaawo. Gwe muwala wa mubajjo oyinza omuwasa. Ate alina kabuuze bukimu. Ani? Sibamanyi bafaanana naye. Like father like what? Like daughter. Sibamanyi bawala bamubajje naye. Biri awo bwe bityo. Naye nze information ewamatuka ku lusozi awo yennyamiza. Ate basiraamu bwe bagiwa bandi badde bagamba nti abakonjera si basiraamu. Bakubuuza bwe balaba feesi nga tebagimanyi okimye eki. Buli asaali awo balina banga bamumanyi. Balina baba feesi gye bate okimye eki. Ekitebe ky'obusiraamu nga kino okubaka abasiraamu bangi oba maakinga otya bonna. Balina bamasikiini babaleeta. Batya. Bamasikiini bawa abaagala omuzikiti agwo. Era tebagenda kukumirala. Bana basabiriza. Naye projekti ya mubajje. Babateganga ne baleko ndozo oluvannyuma babasolooza. Nga batudde awo oti kusabiriza mu bamasikinyi obasanga bava eri paka eri balinganga 10. Waje nga avuluza omuziki naddala mukati neewogoma. Gwe kiri ku sifiriimu. Ekyo si ekitebe ky'obuyisiraamu mu ggwanga. Gali maka ga mubajje. Ate nammwe banne mutuyambe kati. Temuddayo okuzimba mizikiti ne muteekako nnyumba y'abayimaamu. Imaamu asaana abeereko meters nga 3. Oba ajjenga buzzi. Oba ajjenga buzzi. Kati mubajje bw'alaba omuzikiti alabanga akiye. Imaamu mubajje asula awo. Asula awo mubajje. Asula luddawo. Waliwo amaka ge. Mufti alina kusula ku muzikiti. Simanyi gye bakijja.
kyova olaba nti ente zajjanga gwekimanyi nti Iran eweereza ente ez'okusala zuhiya ku ssaawa 7 n'osanga nga bazipakira bazitwala mu lufula tekisoboka kyekugamba nze ekimanyi Iran yensi esinga okuweereza ente ez'okusala hijja ne ku ssaawa 8 Eid ku ssaawa 8 ogw'ekiro ozisanga bazipakira zigenda mu lufula Iran nga abasiraamu bonna bafunye ate nga bafunye Iran eweereza hijja nga 3 eri bannayuganda bateesobola mubajje n'azitwala ewa Museveni n'ayita abasiraamu nti Museveni apakidde abasiraamu lindako President Museveni hijja zaagabira abasiraamu ziba za Iran nga gavumenti ya Iran yaziwaddewo Supreme Council n'ezitondera Museveni n'ayita abasiraamu nti gwe nkuwadde hijja kadwasi ye Supreme Council tezegabira naffe tugabye hijja abaagala kusanyusa mwami Museveni ayagala nnyo abasiraamu Iran ekwata hijja zaayo 300 n'ezisindika ku Supreme Council balondemu abasiraamu bateesobola bagendeko e Makka mubajje n'azoyoola n'azola mu State House byogero bina obukakafu ennyo n'amaanyi kati president n'abagamba mbawadde hijja 500 ofiisi ya president ng'eyambibwako onanyi Namyalo ne mufuti wa Uganda waliwo n'ekikazi kyetuma amannya ga kikyotala simanyi kyajja tyani babawadde Allahu Akbar Museveni Allahu Akbar president Allahu Akbar president Allahu Akbar president Allahu Akbar president ebyo ebiri ku Kampala mukadde ate projekti z'obusiraamu birina amataka bekirimbo wololo kiki butale market bizimbe mubajje yatunda ettaka ly'embalala ne baziikula ne maiti ne bazikasuka ku amawulire twagalaba mubajje yatunda ettaka ly'Essembabule mubajje yatunda najja nankumbi omulaba nali nsuzeke najja nankumbi ennyumba zijjawo zaali za Walusimbizi garage n'aziguza Supreme mubajje zonna azitunze zibaddewo ennyumba nga 10 wabaddewo ettaka liri Mukono mu Banjeru tubadde ne fulaati eziri awabba kuli zonna zibadde za busiraamu zote zikyali zammwe obusiraamu okuterera nga mubajje afudde ate zino wayiwayi basi zammwe bazizenga muntu ezo zize si za busiraamu mubajje akola atya okuterera obusiraamu nga mubajje afudde kati kyosaba Allah atereze ku Supreme Council atuttire mubajje reka naawe walayamu gamba kale mubajje addeko ebbali oba muzzeko ebbali amututtire kati mubajje wafiira oloozaani addawo era abaddewo balimu ne mubajje tufunayo ekiddawo tekyenkana basali mu bosa ekiddawo tekyenkana kwati kubeera nabena byoyogedde mubajje byatuusiza ku Supreme Council of abasiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ku kyakoze ekitabo ky'obusiraamu bagamba juzawo nti mu kampeyini abadde agaba t-shirt ze ne mukufa obufu nedda senga ogenda ku kyaddondo ekitebe kya movement ekikulu ne bagamba ozze kuyingira nga Kansibambi bwe kayingira ebisaati bwe biba biweddewo ne kaadi nga ziweddewo bakusindika wa mubajje nga togenda kukimayo ya busiraamu tikiti tugenda kukimayo ya NRM ye mubajje oyo ndotadde ebbali ati weganje Ssamungu atuyamba n'amutta n'amujjulula nga bukyali obusiraamu ne buddako engulu tegeeza mubajje wanaviirawo bingi nnyo ebyokutereeza Kampala mukaddaawo kugambye omuzikiti gwafuuse gwa mubajje na makaage alina biwalabe byamudibako byonna bitudde wakaawo alina nebiseeka ebimukubira endingi sina biseeka bijobulesi bikawuula abaseeka teriyo seeka naawe asobola kudda bwekyo ebikawuula gwemanyi ekigambo seeka kyekitegeeza olinga kubuuza seeka kyeki ekigambo seeka kitegeeza oteekwa okuba nga wayita P7 mu luzungu ne mu walabu oteekwa okuba nga wayita senior 6 mu luzungu ne mu luwalabu oteekwa okuba nga wayita university mu luzungu ne mu luwalabu iyo yaba shehe
Oyina n'omusomo gwe bayita thanawi. Oyina okubanga wagenda n'okola thanawi. Naye n'ogiyita. Oyo aba shehe. Kwa thanawi. Naye kati osanga omuntu wa P2B. P2B tuloba autu. Ngani bamuyita seeka. Nga bamuyita seeka. Ate munye baseeka nabo bagumiikiriza. Balinga nga bawagizi ba Arsenal. Baganya okwerwanirira. Ate omusajja abafugala kuti bakole batya. Ujide osanga omuntu nga mubbi muzibu. Wa P2B nti amwe shehe. Yabafugalako bakole batya. Omusajja buli kimu yakirina. Yalina essente yalina buli kimu. Naye nga kibinye kiri ku Supreme. Kyetaaga dduwa nkirabye. So mulabye bambi abaswaba naye ng'ekiri ku Supreme mbu abantu babalemesezza omuzikiti oyagala ogenda osaalirewo naye tekisoboka. So byebyo tetujja kubanga tusukkawo wano olwaleero. Dr. Ssenjobe wali wa Biv Organic mukwano gwange agamba nti mwabalina okusomozebwa mu ndwadde ezo zebasumbwa mu mubiri munda ne kungulu omugejjo ebikeeto alusazi sukaali mugende mukubire ku simu eri wansi awo so kubanga abajjanjaba bulungi nnyo oleme kuba nanyikinyira yonna ebintu bikutererere maridadi saana era akoze omulimu gw'amaanyi bana balina ebizimba munda kasolete ebbaluwa notulaga kyekyo ekisumbwa ng'ojjanjabibwa ate Winnie mama Winnie ku bagita Winnie's Light Training and Skilling Center wali Emperere nawo bajja gamba nti genda wo osobola oyiga ebintu bino baking oba bakery oyige catering okufumba n'ebintu ebirala byonna ate weefunire n'omulimu gwo mu mutwe gwosobola okubanga okola abantu gwosobola okubanga ojjamu akasimbi ate neggwe alina omukolo olina birthday olina wedding olina mbaga olina kati enkya mugenda mukutikira kuno okwewa n'amateeka bagenda tikkirwa nkubira akolereka keeki akole keeki y'embaga ey'okwanjula ennene entono graduation mupatepate obwe butyo bakeeki zonna abeera nazo n'ebirala byonna ebyetagisa ebiyita mu baking process byonna abeera nabyo wali Emperere jasa okwata okatono ku kyekitezi awo woba ojja okuba nga ate omusanga kati banaffe banaba a Dream Restaurant basanga wandege ya bwana enjala ekwisemu luka bisinde wali wandege ya ku Dream solo kubanga oli ekyemisana ekyo ekyencha bilayibawo Dream ziri nyingi wali okubitala wali okukatale wali ku Equity Bank obo sobodde ogenda oba oli wala ngokuba simu kuba ku namba ezo ziri ku kalanga aka Dream bajja kubanga bakukwasaganya era bakuwereze kyonna kyoba osimye osodde kwereeta wennyini jangu basobola okubanga bakuwa emmere isima okujjako awarded the parent and primary school Luweero tujja ku Sunday Madamu Nambakire Catherine abaana nkimanyi bali mu kusoma naye tujja ku Sunday tugenda kujja tetulina Ebola bwa tali naye alabika naye tutegekere nanansi zokka nanansi tuteeka muntu ntono eteeka muntu ntono naye kati Luweero balimi ennimiro gye ziri oyinza okugenda naye kati ffe kati be Kampala otuwaaki tutalya bwe kiri naye ndowooza atutegekere mu wallet mu nsawo mu wallet w'osinga okunyweza anyweza nnyo ensawo buutu n'obutonyweza nnyo naye nyweza nnyo mu wallet kwegamba tuba tudda tosobola okukyamawo batunda engege gwe gyotalina eri n'ogigula kale kati tukutumidde nnyo Madamu Nambakire tujja kujja naye abaana bagamba ki n'abazadde tubatumidde nnyo bagita awalede parents